waliwo yaŋŋambye LDU you're doing a good job naye mulekerawo okuyisa ate bannayuganda. Don't be a problem to Ugandans. LDU people mukuba abantu banaye kino ekintu kati buli omu ali ku bunkenke, so ate abakyala bano mubakwate. Waliwo yaleese ekirowoozo nenkiwulira, we are 44 Ugandan million, nga ye agamba singa gavumenti eyina law mu law we are 44 munnayuganda ne bamuwayo akakadde aka, those are 44 millions, ne batusibira ewaka okumala omwezi, emmere n'ozigulako olwo n'abawayo wiiki ne tubeera ewaka buli omu ng'alina akakadde mu mpale omwezi gavumenti ne bakusanga ng'ofulumya enju awo ne bakusabula bulungi akakadde aka 44. Anyway, nengako kasoboka muganda tuzeeyo katono ku COVID-19 which is a problem. Waliwo ekifaananyi kitandise okutambula ku mitimbagano social media nga omukumu abakulu gwe bayita Sekamate wetwogera ali bulaaya eyo. Sekamate mumanyi bulungi nnyo ali mu Golden Band. Taina hiti naye ali popular nnyo era nga bamumanyi tumutegeera Golden Band alinga muyimbi manager ate nga director. So yoyo mpe ekifaananyi sa Sekamate twogeddeko ne ekifaananyi, that is the gentleman. Ekifaananyi kitweralikiza ne bagamba nti kalina COVID-19 tugezezaako mu reaching ku sim all in vain nene tufuna omukisa ne twogerako ne Misa Kisemakula ali ku ba director era nga best friend we atunnyonnyola ekyennaku kyatugambye naye nti akirabye ku mitimbagano agezezaako naye omukubira nga itugezezaako nga tamufunye naye atukusuubiza wanaaba nga ategedde ddala alina COVID ajja ba bitunnyonnyola. Katufune Misa Kisemakula as he responded to this matter. Ndabye ekifaananyi kya Sekamate ng'alaga ali mu ddwaliro era someone n'atulaga nti alabika alina corona. Have you informed about this? Okimanyiko? Sinaba informed. Ekifaananyi nkirabye kiri so scaring but kiyinza okuba kikadde bakikwata nangamba ate nga mmanyi ndi omu ku bantu basooka okuwa information singa bawe kiriwo naye eri bakyebase kubanga ezezaako okumufuna naye eri bakyebase kuba ebostor kati budde bukyali kiro kati katulinde budde buke mulekeddeko gundi ajja kuba nga atuwa era information bw'anaagimpa nja kugibawa bulungi kale tweyanziza sagala kumusalako bigambo kati lwakuba nti nno omunaye mbeera mu kiddeyo ebigambo kati era munaye kyova naffe tutiddemu ne tugamba tiwakanya ate sikkiriza nkyagala male kufunayo. Papa agambye sinabeera informed. Kibali kinabeera sinabeera informed.